Sava Music yasainiza omuyimbi omupya basainiza Jana Aya the agent bakabye the agent ne agent bulijjo badde tebakyamuwa nnyimba the agent gobadde okyalaba ennyimba za agent bali yadduka oba yali ayina mpisa mbi ng'omukyala bimuyizaamu. Actually, I'm here to get to know him. What happened? Saga kusala gwa kawala. Nga yetuuliza gwa Savam yayogedde. Yeah. Twafunye management. Actually, coincidentally akawala ko yesterday twaka because kadi ka trending and nga tekaina management. Olaba embozi gye twakoze jjo yakafunidde management. Wow, that's beautiful. So bakasayininze era kati obulambu bwako buyinza okukyuka bwe bwala tugenda okulaba. Savam ateekamu abaana baba bateekamu ensimbi so katulinde ekivaayo. Kaya katwalekere mmere ya embozi ya Jana Aya and Savam tusinkane next week. Music. Yeah. So Savam kati gwali muweka. No. Tulimu ngabana. Mama wa bana. And who? Basically gwe tumanyi twali abamugoba. Tuli nze oyo Sean. Okay. Waliyo Jesse Apia. Waliyo Vira. Yeah. Tashan Keys from Savam Music. So are you guys going to sing as a duo or this is a collab? Literally, we're not singing as a duo. This is just a collaboration, but to leave a single artist. We are not a single artist. Yeah. Ebyatuukawo munno abimanya kuba oli musajja. Era sigenda kumubuusa maaso agent yagobebwa. Gwe muyina bukakafu kinti gwe tojja kugobebwa. Agent yali wasemuli bulungi kale ebintu by'amabega ebyo olusitere nnyo bitunula ndagala nnyo tunula ku kiriwo ye kibagamba mu past makes your future naye kati music waneeno gundi gye tulimu kati era gye tulimu tutunula nnyo ku kiriwo that's why n'endongo naleese eriwo gallery pia byokka. How do you define Savam? Savam, she's a lady nga womanyi industry weri. Okay. Mukyala kat right now aliwo. Obo tunuddemu ngolabayo mukyala yenna aliwo. Manager aliwo. Manager yenna aliwo. I mean sorry, my manager mukyala manager yekaliwo. Yes. Obo tunuddemu labayo manager yenna omukyala aliwo sawa zino. Tewali so just know aba mukazi atenga yakikutembi babirala nnyo. Omutima gwe guli gutya alinga omuntu omukooya kowa industry kuba insente nyingi zatadde mbayimbi tugaba bayimbi bamu disappointing. What is that? Literally si mukoowu kuba kyakola kyagala atakikola n'okwagala. Okay. Ate mukyala